Ku mulundi guno nga we twakugambye twegatiddwako omuvubuka alina ke yeekoleddewo mu kubangula bavubuka banne ku bintu ebikwatagana ne film production oba mu lufuutifuuti kyewandiise cinematography. Ayitibwa Mwami Nsereko Chiwa Henry agenda kuba nga atubuulira bizinensi eno agitambuza atya, y'abavubuka bwe baba nga baagala okweyunga ku mirimu nga gino basobola ogifunamu, olina kubeera ng'otandikira ku ki ate nga weekwata biki okuba ng'ofunamu. Tukwaniriza ku program Ensimbi n'Emirimu buza kubalabi ba Bukedde TV. Sanso okubeera ku Bukedde TV. Amanya gange nze Chiwa Nsereko Henry nga of course nze founder of Proline Studio, Proline Film Academy, Proline Promotions, so zino zonna company zetambulira mu bwetuti. Mwami Nsereko Chiwa, ekintu ekisinga okutiisa abavubuka ensangi zino oluvannyuma lw'embalirira ya budget ate baatidde nnyo kutandika. Bayinza okugamba nti nze nandyegombye okubeera nga nina ekintu ekyange oba nga ntandikawo ekintu nga kyange, naye ng'ekisinga obbatiisa ntandikwa. Entandikwa yo yali etya okubeera ng'osobodde okutandikawo ekintu nga kino kye tutuuseeko amakula? Yeah, actually entandikwa of course ebeera nzibu nga bw'okiwulira, naye nze ku side yange nga nzizeeko emabega nga bwe natandika. Nze of course natandika nga okukola nga ndi mwana muto. Bwe nali mu vacation yange ya P7 nayingiriye ebyokkanika, radios, TVs, biki bwe bityo. Bwe nagenda mu S1 Katonda nanzigulirawo nti nalina mukwano gwange bali bayita Humphrey ono mukulu wa Chameleon. Kati ye ate yali akola electronics already nga alina essomo lyasomamu bali baliyita Pioneer Technical Institute. Bwe nali nsoma eri ku County Standard nangamba nti naye osobola n'okusoma part time ku ssomero lyaffe. So yes, kati olaba nti natandika okubeera nga kulira essomero nsomako part time nga nsoma okuva ku makya paka saa 7. So when natuuka okumala S4 nze already nali nga maze okufuna ebbaluwa certificate yange kufa ku side zeeri ng'ate nina ne workshop ekanika. Yes, kati kikulaga nti nze already bannange abava mu S4 baali banoonya mirimu nga of course these other jobs nga nze already ntandise ate okukola mu vacation era nali nkola. So nze bwe nali ntandika workshop na olw'okuba nti nali nsoma nga bwe nkola kyanyambako okubeera nga nali sirina expenditure nene. Yes, na raising obusente bwange obutono. Of course nendetinga akayumba akatono ekawempe eyo ka workshop kali katalawo. Then bwe natandika jane yange y'okukanika. Osobola otya okufuna akatale akebyo ebintu bye wali okola, kuba tubulidde ku kya radio naye omuntu okubanga amanya nti Nsereko akanika tamanyira mu bbanga era Nsereko abayina engeri gye yeetundamu okubeera nga afuna akatale? Kyenja okugamba abavubuka bannange nti ekisooka ku byonna abavubuka ekisinga otulemesa is trust, bwesigwa. Mu bino ebintu buli wobeera nga tolina bwesigwa, of course tosobola creating a credibility, like olina okubeera nga okola obwesigwa mu bantu ne batandika okuyambako mu ebyo bintu, like omuntu ogamba wenaawona omuntu TV yange tajja gyonoona for example. Okay, so nze na creating obwesigwa olw'okuba nalina emikwano gyange abasinga baali bakulu, lucky enough nze oba kyali kizibu ku side yange simanyi, maybe njagenda mu maaso nkole fixation nga like nziramu by'abato, naye nze saafunako time ya kuzanya ne ba size yange. Mikwano gyange gyonna baali working class nga bakulu. Kyova olaba nga ndi ku age eno nga ndinga bwendi. Kino kijja nti osobola n'okuba nga tolina ssente zemuyita capital. Olinaga nti yes, olinaga nti nakulewo olina obwongo, kale kankuweyo ssente bwe ziti ogenda olukikola otandika ojja zikomyawo. Okiraba n'okolera obuvunaanyizibwa n'okomyawo zakuwadde then osigazawo ziri ezikusindika mu maaso. So bwento bwe nali ndwalinga workshop, naye era workshop saagirwamu wala, naye ate ekyewuunyisa awo mukwano gwange omulala nalinga ngulayo spare wa radio TV bye nalinga nkanika. Nakino okulaba nga ye bw'aba atunda spare tabeera na backfire. Okay, like omanyi mu byokkanika wabe backfire omuntu okanika radio y'omusajja agirese, in fact TV yagirese eri mu kalayini ka vertical bw'ate n'ojongera n'ezikiya ddanaga kale obagizeewo nga bwe yabadde njitwale wala kati nga tokyasobola oba okitegera. Nakino kiraba nga ate ne bamakanika baali balina level gye bakomako nga
tebabuuka step yokweyongerayo kugaggawala nga bo balimu probably kubeera ng'okanika kati nembuukira ate oli ate yatunda spare kuba nali ndaba nga ate ya developing amangu nentandika edduuka lya spare parts. Awo wenyini wenjagala okubuuliza ogenze mu bya spare parts biki ebyakusindiikiriza okubeera nga ova mu guno omulimu oba ogusigalamu naye n'ogaziya? So olwokuba nali negomba oli omwami natandikawo nakwata workshop yona nga bwe nagiina n'ebitunda bye nalina ne translating into spare. Kati bwe na translating into spare ate naye nanyambako nga mpane ku bbanja kuba nalina obwesigwa. Okay, so okwegomba lwaki nali namwegomba olwokuba nali ndabanga bo bakulaakulana nnyo abatunda nga tebalina feed backfire nga bona obeera mu byokanika ebirala. So bwe natandika okutunda spare, of course nenda nga ate ebintu bitambula nga ndi successful ku dduuka lyange lye nali ntaddewo in fact nali leeta paka bwayise nga njagala kusalako bonna abagendeka abava ekawempe nga tebakyagenda mu kibuga nentekawo n'ebyuma bya sound ebya disco era nalinako ne disco. So nga of course olwokuba nti nali nga ndi nnyo mu bya entertainment olwadde nagambye mukwano gwabe bali bamita Humphrey kati ate family ya Joseph Kimanyi ya music. So nali nnyo into industry ya entertainment nentekawo ne sound disco. Okay, nga of course abantu bagipangisa nga bagipangisa. Wasobola otya okwetangira obwo obuntuntu obutonotono obujja mu business nga originally si gye watandika nayo? Actually nze kusaidi yange saasanga buzibu bwe nali ntandika business ya spare kubanga nze kenyini nze nali makanika nga bwe nagambye kitegeeza nali manye exactly n'ebintu ebifa ennyo mu TV mu radio nga manyi ne integrated circuits like IC zino manyi ezitambula nezitatambula. Though nze maybe nze ekizibu kye nasangako ekyali ekitono ennyo kubeera nga buli kaseera buli wiiki nali nina okubala ebintu ebyo. Kati wali ate bwe nali mu byokanika nali siri nnyo mu byakubala stock yange buli kaseera. So nagenda okizuula nti buli obeera n'ebintu bu ice buba bupati butonotono bu capacity buki kati nga buli kaseera nina okutakinga stock taking. Okay, nga nina okubibala ndoza kikyali ekinene ennyo okusaidi yange nenga nyo of course kati nganze yali atunda spare parts obero tunda ebintu categories nyingi. So ate fe ebiseera twali tukolera tetwali na computers nga olina kuba na kitabo buli kaseera olina okuwandika kati nsigazaawo bino nzijewo bino kiraba. Yeah, so ekyo kyanyamba naye nga bw'oba olabye emirimu gyange bwe mbadde njikola there's one kyetuyita consistency. Sikyusa mulimu wabula nyongerako kugaziya omulimu ogwo mbeera sigukyusiza. The same applies kati nga bonsanze kati wano nti ndi mu bya film era nkugambye wali nti nakola studio sound system. Kati sound system ate yentwala okukola studio ya audio. Yes, kati olaba bwentandise okuda olaba bwentandise olwokuba nalina disc eri nga ndaba abayimbi bagenda mu studio ne bakola ate nga ndaba they were like making money. So nendeta obuma bwa studio butonotono sitandise studio. Kati studio nenjiga software jukira ku disco yange bali bakubisa computer. So ne tuinstalingako like Fruit Loops ya program ya kuba bigoma okakana ate siyingide production. Of course ka studio bali bakata Proline Studio endozo erinya terikyuka kitegeeza na registering companies from way back from 2000 zali ziri registered. Olwabami bali bye nalinga negomba nga ndaba the way they ebitabo byabwe engeri babitambuzaamu nga waba ne company eziri registered. Oyina ebintu eby'empagi ez'amaanyi byoyogeddeko omuli okuregisteringa business wamu n'okubeera ng'obalirira ebitabo ate nga tetwerabidde kugaziya business. Bino ebintu omuntu asaanidde bikozesa atya okuba nga bimuyamba mu business atulaba essaawa ze? Actually of course okubala ebitabo oba tubala bitabo beera ojja kugwa mu loss kuba oyinza n'okwekanga for example oyinza okubeera nga olina ekizimbe kikyo nga oba edduuka liwooli kizimbe kyataatawo naye buli wobeera nga tobala bitabo oluusi ebiseera singa tomanya nti oba okola profit kubanga oyinza okwekanga ezaali badde eza rent ziwali badde osasula rent gwe gweoyita amagoba. Okay, naye buli wobeera nga omanyi okubalansinga ebitabo byomanya nti olwaleero sikoze magoba bw'oredactinga n'ogamba nti okay fine
zino zalibadde za rent singa mbadde nawe rentinga ogenda okulanga gwe toyina bulijjo obadde tokola naye bwobanga obadde obala ebitabo of course omanya ddi lwotayingira mu sente za business olwokuba nali mbeera n'abo abaami abalinga company zaabwe ziba registering nga ndaba bazunga n'obutabo memorandum and articles biki so what I did nange nembaga nange njagala okuregisteringa business yange nebanga tujja kukuyambako of course neregisteringa naye ekyewunsa ku byonna buli woregisteringa business yo of course tobeerayo n'abaclaiminga linnya lyo for example a good example nze kusaidi yange I'm running Proline naye mwali mudewo Proline Soccer Academy for example okay naye olaba nti yes kati olaba nti omuntu asobola kujja n'abuukira oba kampani we yennyini n'agiyita linnya lye ate n'ekirala buli woregisteringa business ofuna chance okukolekana ne corporate companies maybe even the government because buli wobeera ng'okola omulimu gwonna kati nze nkoze emirimu mingi nnyo ne government naye kye basooka okumbuuza banga can you please attach a photocopy of your certificate of incorporation. Tukyagendera ddala maaso n'omwami Nsereko Henry awo wennyini we tugenda okutandikira wiiki ejja atubuulire ng'avudde ku Proline Studios ate yayingizawo kye bayita Proline Promotions. Tosaanidde kuvaawo katuwumulemu kati.